atundawo nga si wa kyapa baba bagula bakyakujjukira olwokuba alina ekyapa yadiyita buyisi n'agenda ewa chairman. Ensonga ezo gye bazimalira ne bagikubuusa ensonga ezo. Lwaki ekyapa yakirina tekwaliko nti ate kyetaagisa ndagaano ate biki kati yakwata ekyapa ekyo ne bagenda ewa chairman. Yalitunzeewo atya gwe nayo teeberezaamu. N'okimanya omukazi oyo yaŋŋamba talina kyamanyi. N'okuzunga kuno kona n'engenda eri ne bansindika eri ng'alaga talina kyamanyi ku byekyapa. Abantu abo weetaaga okulwanirira, weetaaga oteekamu amaanyi mangi nga talina kyamanyi ati. Ekyapa yakirina. Ekyapa kirina okuvayo. Nagamba sigenda kussa mukono mpaka abaana abo nga buli kimu ekitaabwe kye yakolerera twakola ffenna ne kitaawe. Nnwanirira abaana abo njagala buli kimu kidde mu mikono gy'abaana. Musajja mukulu lwana kubanga kati mmwe abantu webale na kulumirirwa, webale kubeera na mutima gulumirirwa. Beba abantu be twetaaga ku kyalo, abantu abakulu abalumirirwa, abataka ab'obuvunaanyizibwa, abakoleddwa abaana bo beetaaga kulwanirira nnyo. Nange ng'omu sisobola ng'omu naye ate kakati bwenfuna kannyamba nange kimpa amaanyi. Tulwane makazi, lwana masajja, tulwane makazi, tununule ebintu. Tugenda kussa mukono mpaka nga tumaze obikwatako era tubiziza mu mikono gy'abaana. Omukazi oyo ekigendererwa kye kiki?